okusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna w'oli kijja kukutuukako. Jakakawuwo ku ABS TV nate kulisayo mukumbula mu kitundu kyaffe kisose tugenda kubona tugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri Morega ffe Jakakawuwo tugenda kutandikira ku wali mu district y'e Kayunga nate omusajja mukulu avudde mu mbeera nalumba mukyala we gye yanobera omukazi mu yanobera ekimubagudde okuba nate ng'akwata omuliro n'okwokya ekizimbe ekyo n'okutuuka olunaku lwaleero tekinnaba kumanyiika. Katabe nate ebadde Kayunga wali ebukamba nga musajja mukulu ava mu mbeera okwokya akazimbe k'omukyala. Kigudde waani? Omusajja Kalitima alumbye mukazi we gwalinamu abaana bataano mu muzigo gye yanobera n'ayokya ennyumba ebintu byonna ne bisirikiramu ng'amulanga kugana kudda mu maka ge. Ettima lino libadde ku kyalo Obukamba mu Gombola Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga era ng'omusajja ono ategeerekeseeko erya nsiima omutuuze ku kyalo Namirembe mu Gombolola y'emu yalumbye mukyala we Nakamanya Prosperity abadde yanobera e Bukamba n'apangisa akazigo era ng'ono abadde yassaamu n'akadduuka kabadde kamulabirira n'abaana be abataano n'akasaanyaawo ng'ontasigaza kantu konna kamulabirira n'abaana bano. Ono asangiddwa mu nnaku ey'ekitalo agamba nti gye buvuddeko yafunako omuntu eyamulabulanga nga bwe baali bamusindisa okumwokya wabula ono n'avaawo ng'abadde yagenda mu lumbe bino gye bimusanze. Omusajja n'ankubira essimu n'aŋŋamba mukazi gye baleko nnyabo konze kale naye gye bali n'aŋŋamba waliwo atusindise tujje tukwokera ebintu byo naye nze nalabye nga tolina musango yatusasudde ne ssente naye nalabye nga tolina musango n'eŋŋamba kankulabule. Abatuuze bakuŋŋaanye okulaba ogubadde era ne banyolwanyolwa ekikolwa kino era nga bano bamukutte wabula oluvannyuma ne yeesimatula n'amalamu omusubi era ng'ono kigambibwa nti ennaku ezimu abadde asula n'omukyalo ono kyokka nga yagaana okudda mu maka. Abamu ku batuuze balaze okutya nti ono alabika yabadde n'ekigendererwa eky'okutta omukazi ono ne bategeeza nti ono asaana kuyambibwa kubanga tasigaza kantu konna. Omu ku badduukiridde embeera eno atubuulidde nga bwe gubadde kubanga yalabye buli kimu ekibaddewo. Ate abantu abalala bavumiridde ekikolwa kino wabula ate abamu bakitadde ku ddogo eringi abakazi be bakozesa ku basajja baabwe. Abasajja ate mu kukyawa ne batukyawa bubi tusigala tulondoola abakazi abo ng'ate omukazi yaba kukoowa kati eddagala lino lye batukozesa okutuloga lituleetera okukola ebintu nga bino balekeddeawo ng'otuloga balekeddeawo okutuloga osobola okutta omukazi naye nga ddagala lyerikuleetedde okutta omukazi. Omukyalo ono agamba nti bbaawo n'abadde ng'ajja mu maka gano ebiseera ebimu wabula ng'abadde yamunyiiza oluvannyuma lw'okugaana okumuwa omukwano n'atwala n'enkoko ye gye yali amuleetedde nga kye kyamunyiiza wabula n'asaba bazira kisaako n'abakulembeze okuvaayo okumuyamba. Fred bonna banyambe bansondere ku ssente kuba mbadde tadduka kandabira naye sikyalina wadde ekikumi ssente zonna yabyokerezaamu ebintu byonna yabyokeza ennyumba y'abandi byonna yabyokeza tesikyalina wadde ekikumi n'okusula naye abamu
ku bavubuka bategeeza nti abakyala ku kitundu kino bafuuse namuta kubanga banoba ate nabawasiza ku kyalo kyekimu era n'asaba bakulembeze okubayamba n'abaami balekerawo okulondoola ng'abakyala kubanga omuze guno gufuuse gwa bulabe. Mbira ogenda obeera wakiri Kampala naye otobanamire ojane Bukamba genda ke mukono oyendera weyanamire mwerera no Bukamba nga kulaba nange wange omuvubuka wano bwetuli omusajja akujjako wano omukazi namala namuwasa ate namuteeka ulinga Bukamba. Ssentebe w'ekyalo kino Kigoma Isimaili aliko byatubuulidde ku nsonga eno oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano wabula n'akivumirira era n'ategeeza nga bagenda okumuyigga werennembe n'emisango gye. Sawa nga musanvu nabadde nkola okulawuna kwange era nga bulijjo kubanga nzitera kwebaka. Oluvannyuma lwakyo mu kuva eno emmanga nga tewali buzibu bwonna naye mba ntuuka wentuuka okutuusa bwe nawulidde ng'enduulu wabaddewo abalokole ababadde mu kusaba okwekiro. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'abaami nabo tubakubiriza babeere beegende. ABS TV Jako Akawuuwo. Waliwo omwami yagambye nti byandibanga ddogo nedda bikolo by'okutwalira amateeka mu ngalo tubivumira no ku ABS TV. Kale ekibiina kya Amnesty International Uganda bino nga kyekyevayo kuba nate nga kiwa kisonyiwa naddala abantu abagenze mu nsiko ne bavaayo ne bagamba nti ebikolo ebyeko tubikooye nate basomeseddwa ebintu ebyenjawulo ebiyinza okubayambako okwejjamu n'awokerawo obwavu. Bano ne basomeseddwa ebintu ebyenjawulo gamba nga okukola sabbooni sako ate n'ensonga endala. Bano bakinoganyiza nti bagenda kulaba nate nga bejja mu mbeera embi gye babaddemu era nga bakitegeeza nti kabeero balekabe Katonda okufiira mu kitooke kya Gonja asiba kudda mabega. Jako Akawuuwo. Abantu abasaba mu 40 be bagenda mu maaso n'okutendekebwa okukola ebintu ebyenjawulo omuyinza okuva ensimbi gamba nga sabbuuni ow'ebitole wamu n'ow'amazzi wamu n'ebintu ebirala oluvannyuma lw'abantu bano okwewaayo okuva mu buyeekera baddemu okutambuza bulamu mu ngeri eya bulijjo. Akagoye k'okusengejja sabbuuni strainer ndateekera bintu bintu bingi hagiye ibisiki ebintu strainer. Bano be bamu ku bayizi abawambibwa ADF okuva ku Kishwamba Technical Institute Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabarole mu 2001 ne batwalibwa mu buyeekera nga kati bangi ku bo basobodde okuvaayo. Okutendekebwa kuno okwokubiri kukulembeddwamu Amnesty Uganda ng'okwasooka kwali kyanzuki mu kirembe nga kwali kwa kufumba migaati okutunga okusiba enviiri wamu n'ebintu ebirala. Nawe tuweza kwestandikire sabuni y'ekiyoni. Hati sabuni yenu yakorwa kuruga mu busajjwa. Harriet Birungi nga kati ayina degree mu by'emirimu asiimye Amnesty olwabino ebibayigirizibwa kubanga ye kati mu kugumu kukola keeke ez'embaga ekimuyambye n'okufuna ensimbi za university okumalako. Bakery helped in bakery. There were many things we practiced. One of them is making wedding cakes, mandazi, donuts, cookies, biscuits, and others. I personally benefited a lot because I do cakes. Then the cakes I make. Ronald Sekatawa okuva mu Amnesty Uganda agamba nti basalawo okutendeka abantu bano kubanga beetaaga okubako ne kye bayiga ekinabayamba mu bulamu okwobeezaawo. Mu kino kwe kulaba nti abantu bano babudaabudibwa n'okufuna bye bakola kwakasa nti baddamu kufuna abantu bababuzaabuza olw'okuba nti balina mirimu okubaddamu okubatwala okulwanyisa gavumenti. Eno gurupu y'abaana bawala abaakwatibwa mu budde bwe balumbira ku Kihamba Technical School babatwala mu nsiko era twabatwala ekirembe nga baakamala okuddeeka ne tubayigiriza ebintu nga bekale okusiba enviiri. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.
Kulika yate Robert Kule Nemboze natera onakulwa leero government ya kuna kulembera mu kulembeze mu Uganda ya Uganda nate edidemba nafe aba M23 abono bali bayekero fa munda mu gwanga lya Congo abasoba ku mpema 15 n'omusobyo badizidwa yona kulwa leero eriyo kwa bwabobe ngakulika abana sako n'abakyala kale Baby bitambudde nate ku nsonga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri Moringa Fejja Kakaawo tugenda ku mu kitundu kyaffe ekyokusatu tugenda ko ku bakyala wali mu district ye Kayunga bali okumpi 12 birambirira batendekeddwa ebintu ebyenjawulo bintu ki tovaawo nate tukomawo gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kukutuukako